Nze ni timu Shiba. Timu Shiba. Agenda okulya show. Kubanga odde nyina n'olulima lwa Shiba olupya. Shiba ino olulima lwa Benefit Famika. Osegera. Lugenda kufuluma foundation yange yabaddemu. Shiba yenyina ino olulima lw'olupya. Shiba ategese ennyimba nnyingi nnyo. Ayagala bateno weggwa. Twakibaze bwetu tugeze sindi kala atunyenyezaamu. Wetuva tugenda kuta hit ku hit. Stage. Ne bamujjawo. Ekintu eyo sinali evaluddawa. Gwe nga gw'okiraba otya? Kakati obuzibu bwe tulina Abannayuganda mwana. I don't know. Kwange Nigeria tolyanko nti Banabo ne Wizkid balwanye. Simanyi lwaki ebintu mbikuba nnyo ku TikTok era Uganda njaba mugenda ku TikTok. Abamanyi bamanyi. Omusajja wa kakanzu TikTok agaza ntera okuyoma nefulunga. TikTok kwendi nnyo. Naye just mwana simanyi ani yaloga Uganda. Osegera by the way kakugamba maaso ga camera ze timu Bobby Wine bro. Osegera. Kati I don't know simanyi ani yaloga Uganda. Kwa esaawa zino aliyeni kanuliriza abayimbi b'abantu kibatamanya kiri kimu. Eddy Kenzo yatega UPRS kuyamba abayimbi. Owulira. Nze ndi member mu UPRS ndi namba 40. Osegera. Ndi namba yange. Naga katula mu UPRS sifunangayo yadde so. Osegera. Ate nga bagamba bagenda kujja batuwe copyright music waffe. Tize nfulumya oluyimba oli mansolo dufuna mu sente mu myezi 3. Emala nemba size ku stage ngawo ndabe waneeno. YouTube ensasula bulungi nnyo. Talina bye yalwaniridde just yagamba nti lwakubi tubere ku UPRS tubere mu smart vibe. What is vibe? Etageza Kenzo gundi yete kola. Federation. Tetugitegerera nga koddala ya tulinza lya skin akolera radio. Wali omwezi okujja lya skin agana kola radio. Radio zino media yenyini oba just agenda kola radio yenyini yali ensina ina sente by the Uganda kimutamanyi yali ensina ina sente etandika mwaka ki mwezi gujja tugamba tujigulawo that's it egenda bela kufanga egenda kubera online egenda kuberanga egenda bela official video kubanga musajja wa basajja sijja byogera kale katujirinde bayali amu simanyi katujirinde radio and fire sofa kati ngatumaliriza baka kibolekera bafani bo twatu cyari kubya Katsi Katsi ani artist mwana Katsi yakola ensobi abasajja abo kyengwa kiri kimuntu omufirika ekiremeseza inasu yaffe Nigeria yebera n'abayimbi basatu ku top omwezi ngabona abapushinze aye kankubulako n'ekino ekintu Rwanda egenda kuba eyagala kuvuga mu international music Rwanda tukube oba ngosoro okufolonga ebintu ebyo kubanga ffe almost tuli mu ntalo Chameleone gano yamanya family yakoze bino ogenda uli omwana omutaze bamukubye ebiki ebikono so Uganda tegena kugwa mu ntalo kati okujjawo nga tweterezeza kitageze kya Katsi kyali kikyamu Katsi balino mujja kusajja sajja balude mu kintu balino tuviira MC Moshi ali ku TV na tero omwana omuto osegera inamutera na muganga ne muzikati MC Gundi one yayimbye olimala Bobby oyo Musanyi Moshi wagwani osegera na tero omwana omuto kuki na muganga digobera yo program ngikuteredde betwagala ne Katsi agala kube after 5 mwaka kuki tuwakoyo mu industry mwana osegera blood sabye bibini mwana nenga industry ya Uganda temusubira terera kati nefa abe kibuli mwana tugenda kugifaita fire aso nze nkubulira kabaka bubaka kibolekera abafani bo bakaboneka abafani bange buli apu kama enna ali eyo yebereremu akipinga on togwa musubi abana omwana avana kuba chai wenje ali nekwata osegera ali enskini yaje tumanyi yali makanika wopowa wepoyeza weka wolemerako osoro getting your win and your target that's it soko ite kukulu nabo baje batubuza yo just for dancer bashman yo boy Musoka mujje kandandike n'omwami ono anti amanya ngeze mati sala gwa mukulo singa kola muki bintu bingi betukola oleta party kimu ya mazina eyo go joleta loti je jagala ja soko jituwemu awo yaffe joleta gwe iyo nga gwe na rutini tato bachi kadansi biki kadansi konna soko katuwemu kadansi tata watano that's yaman anyway kamfuno omulala sebo mukulu jebale kale baba olira okonamu oyimbamu oba just goli dansa sikakuwa mazina tuli badansa ba Despa Foundation kati gwe mukulu oleta muki oleta mu style je ya mazina eyo zina afro beat soko zituwemu
Afro kusoma move ebere tambula edduka ne ku beat ngeditako. Mwaba. Aha. Mwabo edduka nova ku beat no komba ono diddako. Amanya. Skonto. Ale kano kati koyambadde. Sayiro. Mwabakangira Mwekangira. Gwatera kola muki mukulu. Zetera kuba mapiano. Mapiano gegatya. Soko tuwamanya. Kezi mazina. Mazima. Soko je. Hello. Amanya. Rozani Echo ngabe jolo zani Echo. Ekwa mna Mulya dogolyo. Dogolyo nalibeyo yo mu bulango libayo. Yo nalibayo dogo tutambula nalyo. Dogo mumera nalyo. Tutane musajja wa Gona Lord Mato kuba mu Face Music. Mwana na ba Face Music tubatumide kombe na mena. Aya man. Soko je kweka. Amanya se chikwe. Gwe mukulu akola muki. Nzo muno. Abakoli mususu. Just muhagi. Okay, nze bampita Big Mat Budget from Face Music. Mbatumirako bonna ba Face Music. Fe tuli bayimbi batunonyeko ku YouTube yaffe Big Mat Budget ne Rozani Echo. Yeah. Kati lero tubadde tuli. Aya man. Yama. Amanya XX pagoda nga bulijjo. Ndi dancer wa amanyi. Ng'ebina byemmanyiko nga Vagabond dancers mugimanyi nnyo. Vagabond dancers ku TikTok, Facebook, WhatsApp, manyanga social media zonna. Social media platforms. Obutalekeka bweyagala okuba. Obutalekeka. Bwe njagala obaga boy oba olina ekyo ng'olina talent yonna. Boy giremereko n'oba osuzeewa n'oba obadde ekinga ogudde mu kizibu ki lemera ku talent yo. Mazima. N'oba oli muli wa mmere lira ddala nze nkubuulira ebitone sawa zino bye bituliisa muganda wange. Va mu Eastward Dance Company okyegera ndi dancer abasajja gyasinza okuba mapiano mu ggwanga nawe okirabye wonsanze ndowooza siwe kiri Baka kibolekera abafaani bo nga tumaliriza. obaka bwembalekera nkoye industry ogiraba yeerumaaluma mwana naffe badansa gituuza wansi okyegeera kuba abayimbi abakulu ebeerumaaluma kireza naffe tugenda kugwa vidiyo tezijja kujja kyegeera kyekyo kyokka kyenyinza obagamba. Amanya aganga g'obuzaale nze Ssemukasa Joseph. Oli muyimbi? Ndi muyimbi. Olina ennyimba mmeka? Nayo lumu. Ekitone wakijjawa? Kitone nalabira ku Victor Rose. Bwe natula wansi. Bwe neegomba mba artist abali mu Uganda. Kale bwaka kibolekera abafaani bo. Bafaani bange mbakubiriza bagale nnyo ennyimba zange banjongere n'okumpagira. Kale sebo. Amannya genkozesa ngenze Icon Eddy. Ku TikTok nkozesa Icon Eddy. Oluyimba olupya lwendeeta bayita Edrina. Aya man. Yes sir. Okay, the answer. Kale. Timu Cindy. Ni timu Shiba. Masoga ina talent. Shiba the talent. Ne IQ. Ate. Waba. No, aina. Na yela mazimagaba otaba. Jodi asiga kokolo. Ate lagala. Timu Shiba. Ono timu Cindy. Shiba ino obuyimba bungi. Teri atabumanyi. Aina tosobola. Ennaku zino lweluliko nawe olulaba. Ngera omanyi tosobola. Manya nasuka ayi. Oli timu ki? Timu Cindy. Lwaki? Njagala nnyo abantu abalina IQ. Buyimba ki obwasinga okuyimba? Sunset. Nakuyimbiremu. Oh, you shine like a sunset. Your voice so sweet like the sound of a trumpet. Waka ki obutalekeka? Waka obutalekeka. Leero njagenda okuwangula. Kuti mwegenda okuwangula nze njagala obagamba kyokka oba ng'oddamu ebibuuzo nga bakubuuza. Tetulina baami tuli single.
single. Tuli single naye abaami baffe gye bali tubatumira. TikTok tukozesa ki? Amanya TikTok Sherizera